kyogerako kikali kitu mbeera kinungi mbeera yakubeera mu busibe naye nga kineewunyisa kiri kimu wadde accident yagudde naye olwokuba nti ate bakutte mu nze ng'ate emisango emituufu okulaba kwange ndaba givunaanyizibwa ku bakifo kubanga Abitex omuvunaanyizibwa bwange kuba akusomesa abantu tulanga abayimbi benalanze bayimbe era omulimu gw'okusomesa abantu nagukoze bulungi buli muyimbi yabadde ajja ku stage nga babuuka nga ne space weeri kuba tebabaddewo mbeera egaana abantu kusanyuka olw'ensonga nti abantu babadde free tebabadde obuzibu bwonna era fireworks si nze nazivunaanyizibwako okusaba olukusa lwa fireworks newa we bagenda okuzikubira nawa we banayita abalabi we banayita okutigwa bali mulimu gwa nannyini kifo okugula gate kuba sinze embeera n'ebisuubizo bya Freedom City. Abawagizi baffe essaawa 6 bezaatuuse ngera management ya Freedom City byaleeteeseteese nti fireworks kubanga Freedom City nzigale balina kufuluma mu parking bazirabe bamule badde munda kakati obuvunaanyizibwa bwa Freedom City era neewuunya lwaki yo Freedom City tebana kuyita bakungu baayo. Kitukoze bubi nnyo nti basazeewo muleeta kimpupumpuku mu kooti nga tetumanyi twabadde ne KMP tanuyi ku makya natugamba nti tebagenda muleeta mu kooti bajja muleeta nkya era nitumugamba naye bwe mwekyusa ne musalawo muleeta kati mutubuulire naye tebatukubidde essimu bamuleese supiidi afunye akadde ku last minute n'afunayo omukisa ogukuba akasimu nga ffenna tuli wala ne tudduka emisinde ntuuse wano nsanze kooti bamaze omusomera omusango ne tusaba at least tutandika okusaba bail mulamuzi n'agamba nga 10 nkanze kumusaba wakiva mukomyewo enkya tusobole okusaba bail bagaanye ate ng'alina obuzibu bw'obulamu ng'alina medication ye gy'alina okufuna naye mulamuzi ye mu kulowooza okukwe asazeewo nti paka nga 10 bajja okufuna bail nga 10 ogw'okumekera saa mwezi guno January saa 3 ez'okumakya sooka tulinde tulabe naye kitunyize kubanga ekisookera ddala nti emisango gye bamuguddeko egyo giri 10 gyonna gyekuusa ku bantu abaafu nga bamugamba nti ye yasiba kuufulu ebifo ebirala enzigi endala emiryango emirala mbu yagiteekako kufu n'alekawo omulyango gumu ng'ate ebyo byakolebwa nnyini kifo ono si ye nnyini kifo era kitwebuuza lwaki nnyini kifo ye talinnye mu kaguli tannalinnyako ku poliisi talinnye mu kaguli bali ku muntu omu ye gwe batulugunya gwe bakuluusanya kikwewuunyisa lwaki ye lwaki babikkirira nnyo nnyini kifo ne baleka ne batandika okutulugunya Abitex. Abakwate bali bameka kuba twasuubira nti no bonna twalisuubidde nti babaleese wa kumakya batulimbye nti bakuteyedde abalala babiri naye tibabaleese lwaki konsati yonna ne fireworks n'ebyaliwo byonna balemedde ku muntu omu Abitex lwaki yekka gwe baleese naye kati katulinde nga 10 situlina kyakukola embeera bwebadde bwe tujje tusabe ebbeeyo nakoze mwako era ayogedde mu mawulire era n'ategeeza eggwanga asabye ababuuziza baliwo abalala abakwate poliisi netugamba nti erinayo 2 beyakakwata erina n'abalala beeri mu kunoonyereza eryoka ekole fayiro yayo ejjula olunaku lwaleero era n'abasaba nti olunaku olw'enkya wabanga bamaze ebintu byabwe wabanga waliwo ddala ekivunaanya kirayantuwe bamutwale mu mbuga z'amateeka bamutwale mu kooti era tuli mu kusuubira tuli mu kulinda kulaba oba bakkiriza okumutwala mu kooti olunaku lw'enkya kyova olaba nsabye bapromota yonna gye muli tubeere nga tuli kwalaati ku mikutu gyaffe tubeere nga tuwuliziganya buli afuna information agiteekeyo we batugeza ne batugamba nti nno bamutwala wano ku luno tugenda genda ffenna tugenda gendera wamu tetugenda genda batono nga we tugenze ku CPS akatini ennyo nannyini kifo ku poliisi yabalaze nti bayogeddeko naye oba bamukutte bamanaja w'ekifo tewaliiwo n'omu alaga nti nno yayogedde nti yakwatiddwa ku bannannyini kifo yadde ku bantu abakulembera security abali balina obuvunaanyizibwa ku lunaku olwo
era ekyo kyekisinza okutwennyamiza ekisinza okutwennyamiza kwe kubeera nga abantu abalina obuvunaanyizibwa obutuufu ddala tebakwatiddwako ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa bujjudde ku ekyo ate yaliwo emabega w'emitayimbo kuba omulanga kakati ebisinga byonna ku nsonga ya muganda waffe Abitex byogeddwa muganda wange Jemba era sisobola kubyongerako wabula essaawa zino nze nkuba omulanga eri Uganda government okusingira ddala genosale kubira omulanga ku nsonga eno yabaddewo kubanga buli kitundirwamu kyonna kiraga nti Abitex talina musango okuggyako accident nga bweyinza okutuukawo mu nsonga endala yonna era bwe yatuuseewo essaawa zino tuli mu kukunga abapromota bannaffe bonna batwegatteko tusobole okulwanirira muganda waffe kubanga tukimanyi bulungi nti talina musango so nkuba omulanga eri genosale aveya gyataase muganda waffe Abitex asobole okuva mukomera kubanga tetwandyagadde kukozesa mbeera ndala yonna kusobola kwerwanako wabula tulina kusooka kunnyonnyola oba kutegeezaako genosale asobole okuvaayo kubanga twagala kukola buvuyo nga genosale waali oba okukola mbeera yonna so tusaba poliisi ekyabaddewo mwakirabe Abitex teyenyigiddeko ekisinga okwewuunyisa nti muganda waffe oyo yali talina ku mulyango biseera ebyo ekizibu ekyagwirawo yali bbali nnyo so tukoowoola government ne genosale bapromota abanene betumanyi abamanyi ab'enjawulo nga tebaliwo ku front line eno eriwo bapromota abasinga tuli nabo ku masimu nga balunywa mbadde njogerako naye ku ssimu era ava kukola interview era agikoze naye ne Keti naye abadde ku poliisi n'abalala we bali n'abalala bonna we bali ba Emma babajjo bonna bali mu kulwana ffenna tuli mu kulwanira wamu tulenga muganda waffe avaayo What time is it coming up? 9. Production warranties. Jisabya ulini ngambe yencha nagane. Biyibiranga production warranty. Mugambi wakiri mu community. When you apply, you discuss with him. Aicharo akusaba. Kapeke barua. Kali. Kapeke nche barua. Nene bisigadde tulala. Nkali. Kali katubagambe bano. Banu bani? Bani wakwada gito. Eni soji jawa mangwa. Yaji bali bali nasona ido badde. Photocopy.